camping ekintu kiri kitwayogerako Minisita Sarah Opindi kyeyayogerako omubaka w'ettololo ekyabayimbi okugendanga mu bifo mu masomero ne bakola kino bamansulirayo kyatandikanga ekyokusaaga kati ne minisita yakisitampinzeeko so kiyinza okuba nga guno gwe mulundi ogugenda okusembayo okuddamu okulaba abayimbi mu masomero because a minister gye yakoma okyogera kyalinga ekisigadde mu bbanga oba kinaateesebwako naye kuva ku lunaku lw'abasomesa celebrations ezabaddeyo olunaku okosejjo twawuliddeko nga maama agamba abayimbi bave mu masomero bannakatemba bave mu masomero ba entertainers okuyingira masomero baveeyo abaana they do their own entertainment nga ffe bwe twakola babe empowering because abayimbi bano gye bakoma okujja mu masomero ate siba bagendeyo nga bajjaaji bagendeyo for career guidance ffe twabyekolanga ne tukolanga biki we used those speech days ffe twakolanga entertainment zaffe oba abadijje bazze ne batukubiramuko ku kidongo tetwalabako bayimbi masomero gaffe kale tetuganye mirembe si gye gimu naye banga motive si nnungi eyonoona bwonoonyi mujje mukubire ffe endongo gye tuli bakulu bannammwe ensi bwe yatukuba ekisinga okuluma nti ekyayogerwako mwaddamu arrogant tugenda maliriza nakyo mukifiiriddwa I know so kompe minisita ng'akyogerako complaint eno mu parliament kiviiridde ddala ku bye tulaba abayimbi bye batwala mu masomero si kibi okugenda okutwalayo ebivulu mu masomero naye ate kibi nnyo bw'ogenda n'otunuulira engeri gye bambalamu ekisooka ekyokubiri engeri gye bazinamu kiswaza nnyo nti omuntu ng'omuyimbi abantu gwe bakkirizaamu n'ogenda mu baana bato n'ozina mu ngeri gy'ozinamu ereetera ekabawaza abaana ekyo nze sikirizaganya nakyo era muzadde yenna tulina okukivuumirira. Inviting entertainers at our schools in the name of extracurricular activities, you all know, is unacceptable. This practice is teaching our children indecent behavior, introducing alcohol and drugs in the schools and many other vices. Abazadde tubatunda njagala abantu bagetinga bino ebintu to living a reality nave waffe ku 11 zenekuzisa oyagala nguza omwana tuza omwana wo mugambe shibola abantu omwagaleko music naye toyambala nanga bwakola ki kuza omwana wo mu ngeri gwe gy'oyagala omwana waakulemu. No muna abasanga mugundiza bwe banaakomawo nga bakuze banajja ne babasanga banaabasanga nedda ne baba bajja wano muwulidde batera okubasanga balina pati zaabwe zibategeka kale bannaye kambuuze ensonga z'emmotoka y'emmotoka ya sipiika gy'ayagala si yazaake gy'ayagala anti zaaka we yali waliwo